Kansubire kuno nti Nsereko Muhammad kwoli agenda. Kandubawe Renard Sosobawe. Oluvannyuma lwa Nsereko Muhammad okusugumbiza nga kimezezza okw'omusana. Munnange omwami ono alina wabadde akyama n'alya ku bigere, n'alya ku molokoni, n'alya ku bumonde, n'alya ku muwogo, n'alya ku ntula, n'ajja nga yeewaana. Kansubire nti kuno kwali. Lwadde teruusa omwami ono n'agenda saidi zaawo nga kufoma Nakumati. Nsereko mmanyi kuno kwoli kano bajja kakuwa tewakategeezezza nsi ate tewali muntu yenna bwategeezezzaako kikyakutuuseeko. Munnange Nsereko Muhammad bwe yamaze okuyisa etteeka n'agenda ku TV ne ku radio yeewana nga byayisiza etteeka. Olunaku lwa jjo lwabadde lunaku lwakuna wakati w'essaawa 2 n'ekitundu ez'akawungeezi eza Uganda. Ekifo wansi wali ekyaliko Nakumati nga kati bakiyita Oasis Mall mu basement wansi. Nsereko Muhammad abasajja basatu badde bagenda bamuggyemu omuntu. Naye Nsereko Muhammad ekyamuwonyezza nga nannyini kiriiro kino kituta restaurant ekisangibwa ku Oasis Mall wansi mu basement eyamuwonyezza n'agamba basajja bannange ekyayagala okukolera mu bizinesi zange omusajja mulinde munamubbira ewalala. Nsereko Muhammad baali bamubbye ku Oasis Mall basement nga basajja amugamba tojja tulemesa nsi Uganda ng'otulemesa amasimu gaffe ng'otulemesa n'okwogera n'okulemesa struggle kubanga ffe Uganda tukyayagala lwaki mutulemesa ssimu zaffe. Nannyini restaurant kennyini ye yagambye basajja bannaye nkyayagala okukolera wano omusajja bamuleke. Nsereko Muhammad n'awona njagala oveewo wakani nti jjo badde tebakusseemu omuntu. Naye before nakuwoninga negamba Nsereko ojja kweretera obule bw'otamanyi. People are furious about you because you have become a public nuisance. How dare you, a full man with the 2 balls, you stop people from speaking or to use their freedom of speech? Bajja kukuba. Ekyo kyonki kusuubiza bagenda kukuba. Yesterday you survived at exactly 8:30 p.m. at Oasis Mall basement. There is a certain restaurant where 3 men approached you and asked you a lot of questions that why did you pass the computer misuse bill? And the proprietor of that restaurant is the one who rescued you after she told those 3 guys that please, I'm the owner of this place and my place might be closed after beating this man. So wait in the other place to get him. I'm very sorry. Era abasajja ne bawuliza omukyala ne bawonya kagegge badde bamusse jjo. Sawa 2 n'ekitundu ku Oasis Mall basement ewali Nakumati vayo kyegaana. Ng'ekikubya kugenda kuyisa tteeka lyomanyi tirinyigiza mu Uganda ate bajja kukuba. Ekyo nkikusuubiza. Gwe mamba parliament agenda osooka okusinkana omuntu oba ku mu diaspora oba ewantu wonna akukube hands down. Era nkimanyi essaawa zino ekyakutuuse okutuuka wakubidde dda Mukama oyo sente bahabula oba muhoozi akuwe backup ya security. Wakubidde dda muhoozi oba Museveni bakuwe backup ya security ekyo nkimanyi. Neji wadde bali bagenda kukuba amanyo sige g'amatalaga bali bagenda kukuba. Bakuyiwaga amanya gakulinga enkumbi za tulakita ate bajja kukuba muwoningiyo bajja kukuba. Tosobola kuva nti wakyo tosobola kyogera naye nga jjo wawonye ate mama wangu wa restaurant wakoze ensobi munnange mu Uganda abantu mukubonaabona kubalimu ng'omwami ono akinnambuka wandi mulesere bamutukubira bambi hajja tuwakoze bubi. You would have left these 3 men and punished this man. Bagenda kukuba. Ekyo nkikubule wayisiza etteeka n'etteeka ligenda kufuukira akayinja mu ngatto kuba Museveni tagenda kuwa security hajja tuwatukoze bubi. Aja tu Oasis Mall mu basement wansi kufuma na kumati watukoze bubi wandivese omusajja bamuwa mukachai wakiri mpinga 2-3 bwe bati bamuba nali okategera nti byayisize bete bikwatagana mpalenga zino binga mpaleza watukoze bubi ajati bambi kale mpira n'okunyiiza nnyiiza wadde enseka naye tukoze bubi nnyo. Aja tu watukoze bubi wandi mulesere bamuba ate nga ne kunyonyi
ojja saamu na Uganda eyasala leero n'okunywa bajja kukubirako empi. Ekyo nkikubuulira bagenda kukubirako empi.